Okola kyamaanyi nnyo gwe akyagyeekuumiddeko yonna gy'onsinziira okugiraba. Mugamba mutya, musiibye mutya, mwasuze mutya, Mukama yeebazibwe abasobozesezza okubukeessa n'okukola gyonna gye mukoze olunaku luno olwaleero. Sirema kwebaza bonna abasubscribinze omukwano bambi gwe mugotadde ku 9 neyanziza omukwano gwammwe ogwo neyanzege. Naye wenna atanasubscribinga nkusaba nga mu kabokisi ako bw'okalaba akaddugavu kakulaga ekigalo kakulaga subscribe mu red. Bw'omala okusubscribinga okoonekadde buli lwenteekayo vidiyo ebe ng'etuuka gy'oli mu budde bwayo. Tutandise ne maama Nannyunja, omukyala ono nakolerawo ka vidiyo awo emabega ng'ali mu kucacyanca ng'alagamba nti nze sifeedinze nkyali kabiriiti abakazi abalala bafuna embuto bafeedinga naye nze si bwe ntyo bwe ndi. Olunaku olwaleero bambi tumulabyeko mu ddwaliro nga bajaganya essanyu eringi, afunye baby girl. Mukama Katonda amusobozesezza okusumululwa. We say congratulations to you Shelley Matovu ne taata Nannyonja, mwebale kutuuka ku ssanyu ery'ezzadde eryo. Ate y'omwami Elly Tumwine abalala nga bakyajaguza okufa kwe wegali nti nno akyali Nairobi bambi mu mbeera embi ennyo. Katusabe Katonda akole okwagala kwe nga ye bw'ateeseteese. Mu buuyi bwe bumu obwo omukyala Grace Khan yafunye accident olunaku olw'okweseggulo bwe yabadde amuvuga ku booda bambi yabadde amutaasa jjaamu omulenzi oyo yasobodde oddugulamu obulamu. Embeera eyabadde mbi nnyo. Katusabe Katonda agumye aboŋŋanda z'omulenzi oyo n'emwoyo gwa Mukama Katonda agulamuza ekisa. Grace Khan the diva yasigaddewo nga mulamu bambi naye apositinze ng'agamba tekyebeereka omuntu gw'obadde onyumya naye mu ssaawa eyo n'omulaba ng'agamba nti nno takyasobola kwogera, takyasobola kussa. Bambi embeera eyabadde mbi nnyo era Grace agamba akyali mu kutya naye katumusabire Katonda amusaasire amusisinkane mu mbeera gy'alimu. Nga tukyali mu mbeera za accident twafunyeko train eyabadde eva e Mombasa eyalabiddwako ng'esirituse n'eva Kurere n'egwa wansi. Embeera eno tetwategedde oba yavudde ku ki naye mwabadde mu byamaguzi byokka okusinziira ku mawulire agavaayo. Ebyamaguzi bye yabaddemu ate era tebyayonoonese nnyo, temwabaddemu bantu. Katonda ekyo tukimwebaliza. Balabiseeko abavunaanyizibwa ku nguudo nga bavaayo okusobola okuddaabiriza oluguudo, embeera okugiza mu nteeko, oluguudo olutandika okutwala ebyamaguzi ne train endala esobole okuyitako okuddukanya emirimu ezirina okuddukanya. Mukijjukire nti nno train etwala ssente ntono okusinziira nga bw'onookozesa zi box bodies trailer okuyingiza ebyamaguzi byo mu ggwanga. Kale embeera eyo bambi tusaasiddeko abasisinkanye ekizibu ekyo abadde bannannyini byamaguzi ebyabadde mu train eyo. Weewo nga baluliko baluddaabiriza embeera esobole okudda mu nteeko eyo. Nga tovuddeyo ye omukyala Fulfigure tumulabyeko ng'akola kyamaanyi nnyo ku bano ba TikTok abeefudde ettabbo mu kuvuma n'okuwemmola buli gwe baagala. Agamba nange nakirimu naye yessaawa mukyuse, yessaawa buli muntu yeetaaga munne. Tumulabyeko nga balina sefiko ye same time twamulabyeko ng'era alina omukyala ono. Katusuubire mugenda kuvaamu ekirungi. Abaana bano bagenda kukyusa empisa zaabwe zikyukire ddala obutaddamu kubeera mbi. Yes, bwe tuyingirako omukyala liitaka ggwa ye. Mujjukire omukyala ono naye abaddeko emikolo gy'abaddemu awo yaleeta omwami we Oga, omwami Omunigeria. Essanyu lyabadde ly'amaanyi, lyabadde lya njawulo eri mu bakadde be. Okujagunya kwabadde kw'amaanyi naye essaawa eno wenjogerera bambi liitaka ggwa yakeesereza ku poliisi. Nsonga ki? Akugamba nange simanyi. Apositinzeeko awo naye ng'atulaga nti tamanyi lwaki poliisi yabakutte ne batwala ku kkomera. Ge gavaako eyo. Tuna nsonga ki?
oyongera ogyekuumirako ojja kuba otegeera ensonga lwaki liitaka ggwa afunye obuzibu nga buno. Neeyanziza mwenna abasubscribinze, neeyanziza okugyekuumirako, neeyanziza okundaba temujjangaoko, mbaagaliza kisinga. Mukama Katonda abankuumire. Mweraba.